karuru ntanikora buri kimwe muzeyi abantu banteire polisi nteire batera umwerere wanje onashe muzeyi ntituzakushitseyo kubonabona na polisi ya Uganda okakitaho ngwetu yambe itwe nesha. Alright, yo mchara we tingumanye video kuyakubasa kuhikaho imani emyaka yindi muno basa kunzara urukuru wine nakasente urine status akuba wareba wasitura minister akija kandi ari umunywano wawe agenda kwereze naho kurara ukakisimire narahanga abantu abo runo yita kuyamba uruno yita Museveni uruno yita Kine Rugaba abo no bantu no bamwe abakozera abana babandi amafuzi abakurenga muri 10 plus na 2 bahika abakozera amafuzi umukazi wawe wahise wamufumbira akafa atinye kirebera wahise wamufumbira wenyine ati yamuzika watubuza umushango gwo wahise yakoze rete tukugumanya ngihanga tukugumanya ati no rugumanya amajuga abandago bahenzire kunka ibukiro ni uruzize cyezo abo kubiwinde mu connection inaba umukazi buriya bakamushenyera enjo akaro nagwe nago mungutu akanake karo hono kokakumuza kumuyamba Minister, Prime Minister, nangwa tena Minister just Prime Minister yaragaye yazo mu kamera yagira ngo ariyo nazana film akajata ariyo nazana ki bakarumba babura cyaguranye itungo abo benyina bo kugamba kuba bebasinzira kuba kutirembe abo benyina bakurumba bakabasinzira no kusingaho ebintu bibamukuzire tinkwamya ngo bambabasa ko bikukura kandi ukabireba n'ubimanya. Yes, n'ubimanya ukabireba. So ito kutukuri mu ranka hatiya smiling and in fact twiyongerayo because we have seen worse. In short turantugeza ko Rwanda isekizibu abo runo yitane bo kizibu in short kandi mu kimanya kunkabo kugira ngo umanyi uri umunyakuri manya in short tukuri nisho ngabo acyo n'ubeta in fact ko kubeta uyongera no surprising uturika ngo in fact usheme kubutari je. Yes, ni mamu nonzari imyaka indi munonzara konka ndoni ngambira actually reality ijin actually reality indi ngambira kandi tindi cyo utakumanya abana babahindira ku business konka ka Uganda ko kugiriba bazima wakwata umudara gumwana wa chapati waguhenda kashi bono bamataringa situye vuto bakumataringa bambi ro budget citizens zito tukumataringa siyo nure nosturana ministry nshuta taba ururinga uruno akudari wachitigiriza so kakana joining a struggle in short abo runo yeta no wine kuyaho ukaterera otherwise storytelling izuba naro nabo abo kandi mwe kujya mu ino businge ni mwamu yo majuganyo people seeing worse mwe mchalo gwe mulaboyo nabadala cyana nti amakage baba victims kyagamba nti amakaga abadde gamazemu emyaka 40 era nga kigambibwa nti mukuba victim oko omwami we bamubuzaawo n'abaana era olaba yali mukambwe bubanga ozogoberera nga kusooka ne minisita yaliko awo kusiiniawo naye nga tasalikako omusale omukyalo ono ng'agamba nti bamugulire ayingire nti ebintu bye babisuulanga eri ku ttale nga mu butuufu ne court order gye boogerako tebamulinda nti abeewo oba nga famire babasomere court order babagambe nti oba muggyemu ebintu byammwe nedda. Era ye yasobola okusitula minisita ajja abeerewo ku ssiini bagonjoole balabe oba kisoboka okuba nga ate bagonjoola ensonga. Kyeva olaba yali alajjanira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'alajjanira CDF nti bajje bamuyambe poliisi emukubye bubi nnyo naye nga ye poliisi y'eggwanga. Kusinziira ku mawulire agaliwo nti ne mu kikomero omwo abantu abaalimu nga kale bamwivictinga era n'abaalimu ku ssaawa eyo omukyalo oyo n'essaawa kakati bakyaliwo mbu mulimu ba security guards n'abapoliisi. Nalabako minisita ng'agamba nti ebikolwa ebyakolwa byali tebisaanidde
n'abuuza ba security guards baba bakola ki mu mirimu egya poliisi. Ono waviiriddeyo n'amugamba nti byonna by'okaaba tebikola makulu kubanga b'okaabirira nti bajje bakuyambe be bali mu kumenya bantu era be bali mu mabega w'ekintu ekyo. So tetulaba nsonga lwaki oba okaaba. Nti wano abaana ab'oku ludda oluvuganya gavumenti bwe bavaayo okwogera muba mulowooza bali mu palapasi, muba mulowooza banoonya likes, muba mulowooza tebalina byakukola. Abamu mwatuuka n'obayita ba hooligans naye nga abaana baba boogera ku bintu ebirimu omuntu wa wansi. Kyeva olaba ono avuddeyo n'amugamba nti okusinza ku myaka gy'olina osobola otuusa okunzaala nti naye kano akatambi kakutuukeko kubuulira amazima. Kati mmwe abaali bagamba nti buli ŋŋamba n'ogwo munnange ali bulungi ebintu si birungi. Ye at least asobodde nti okuba ng'atuukirira minisita ne bamuleeta ne ku ground naye waliwo abatasobola. Eyo ye Uganda yaffe awo tuvuddewo. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tukomyewo ne abakulu bano olaba ekifaananyi ekyo ki ekikujjira mu bwongo ndowooza oddukira ddala n'ogenda ku campaigns. Oddukira ddala obwongo bwo buddukira ddala ne budda mu campaign trail eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yagenza n'aposinga n'agamba nti abaami bano muddemu mbalabise naddala effujjo eryabakolwako nga bali eggulu. Kino ntukyaddiridde omuganda w'omu ku abo abasirikale mbu okumuwaana olw'omulimu omulungi gwe yakola. Tugende. Mugamba mutya guys, kansuubire muli bulungi nange ndi fine. Mbadde sinnakola video ku kasajja kano oluvannyuma pulezidenti waffe lwe yavuddeyo n'agamba twongere tuddemu tulabise akasajja kano. Waliwo kamuledde ababuuzizza nti kaakoze si simanyi biki. Akasajja kano mwaba atategedde lwaki pulezidenti waffe yazzemu n'atugamba tuddemu tukatambuze. Akasajja kano muganda waako oba muganda waako yavuddeyo n'agenda ku Twitter n'akeebaza ebikolobero bye baakola eggulu ku lunaku pulezidenti waffe lwe yali mu kibuga ggulu nga banoonya akalulu ka 2026. Bwe yagenze n'akeebaza n'akagamba era nga bwe baakola omulimu ogw'ettende ennyo okukubeeza embwa okukola biki. Kano akasajja kaavuddeyo ne kalaajanira oyo omusajja ajjeyo tweet. Okitegeera ajjeyo tweet olw'okubanga ebintu byamala ddo batabukira ewa Kagame byatabuka sanction babakuba sanction eza buli kaseera neeno gye bali gye bajja okukuba ekyeyo nayo byatabuka. Kati pulezidenti waffe yatugambye tuddemu akasajja kano tukatambuze. Bajja lowooza beekwese nnyo bantu mu ebikolobero bye mwakola ne munaagenda mu mpuku mujja bisasulira. Mujja kusasulira ebikolobero bye mwakola. Kano akatuusi ke kaakulemberamu emigga egyakubwa pulezidenti waffe eggulu. Ekibba abantu ekyali eggulu baaluutinga amaduuka g'abantu baakuba abantu eggulu kola olunaku emirambo egyagwa eggulu tewali agimanyi egitaatunulwamu na kamera. Okitegeera abantu baabaleka balema ebintu byonna ebyali ku kampeyini bibatwala byonna baabibba. Kano akasajja ke kaakulemberwa egyo emigga egyakubwa pulezidenti waffe mwenna gye mujjukira obulungi egyaleka Dani Magic nga gimwasizza omutwe. Okitegeera bannamawulire ne bakubwa. Kano akatuusi mwakalaba kaali kasaale nnyo mu kuduumira ab'amagye abaali bakutte embuukuuli okukuba omukulembeze waffe zonna ne zibakuba. Ttiimu y'abyabakama bano aba Issa baali bakuuma omukulembeze bonna baakubwa emiggo gy'otamanyi na muwendo nga n'abamu ku bo essaawa zino ku miggo egyabakubwa bakyali mu kkomera bali mu bavunaana nga n'emiggo baabawa. Ekibuga ekyo kyennyini ggulu ng'essaawa za leero byabakama akyanumye ne ddala fomu ate esi tulabe ku kibuga ggulu ekyakubye omukulembeze waffe emiggo n'abantu bonna be yali nabo n'abatuuze b'omu kibuga ggulu tulabe eddala oba tebaamuwa kalulu byabakama ne ddala fomu yaziremera. Mukitegeera byabakama essaawa zino ne ddala fomu yaziremera. Yavuddeyo n'abolooga nti tulina omufukaamirira era tumugambe mu mirembe asobole otuwa ddala fomu. Tetujja kufukaamirira byabakama. Tetujja bafukaamirira wabula nkugamba ekintu kimu temugenda genda nga museka buli kikolobero mugenda kukisasulira. Gwe byabakama eno regime tosobola eno generation tosobola gisimatuka yegenda okujjako mukamaawo naye ogenda kusasulira ebikolobero bali bonna abaakusookamu ekyo ekifo bye baakola. Byabakama wuliriza byange bano abasajja simanyi bakigundu simanyi babikoze bitya emivuyo gyonna gye baakolera mwaka kakiiko koolimu ogenda sasulira ebikolobero. Balino n'emivuyo baagikolobolyawo kamera si nnyingi gwe buli kimu okikoze kamera weeri buli kimu ogenda kukisasulira n'ekyabali.
nze mbabuulira mwe butuusi mmwe mugenda kusasulira bino ebikolobero bonna ne busimba amannyo bonna ne busimba amannyo balina obunnyo bubiri obwo busimba ne busimba amannyo ge butasobola kubikka ebikolobero byonna mubikoze naye tayimu yammwe eweddeko tayimu yammwe eweddeko obuyinza mugenda buta obuyinza mugenda buta mulaba ne mu mpuku gye mwekwese temukyajaayo mujja tubuulira oba abatuusi bafuga Uganda mujja tubuulira ne gye mwayita okukwata obuyinza nze mbabuulire mwe batuusi mmwe gagenda babuguma kati olaaja nakyo papalaki kabakuwaane tuba wabikola wenna oli pulawudi n'okikola ekikolobero kye wakola ate kati lwaki olwagala badiriitingeyo tweet lwaki olwana n'omusajja okugjayo tweet agidiriitinge kakkana wali mumativu nekyewakola era wali musanyufu bwekaba kasente wakalya ne famire yo n'enyampulukuka na buli kimu ne mukikola kati kakkana naye mugenda kusasulira buli kimu tayimu ejja ate ng'etuuse mubiwulidde naye nga byonna bigenda mu maaso ensonga ya Honorable Mwanga Kivumbi naye kyakutte wansi ne waggulu era wano Honorable Maseruka omusayi muto Nupu Stock ompya avuddeyo okwogera ku nsonga eyo eya Honorable Mwanga Kivumbi. Kuba njagala okukwata ebigambo byabo bagambye nti yabaddeko ebigambo ebyenjawulo byayogedde ebyanyizizza kakati akawaayiro 29 kali mu constitution yaffe kanaakola ddi amakulu era tumanye ddi nti bye tugenda okwogera bigenda kubanyiiza era twagala tutegeere nti ddi omuntu lwateekeddwa okwogera naaba ng'ayogeredde mu layini neyo bye mwetaaga kinyigiriza era kiruma naye twagala okubategeeza buli wetulaba eggwanga nga likkirira ndabi baminisita wano nga babuuza ebibuuzo kuba Honorable Mwanga Kivumbi gyali ekyamazima nga nabo ansa tebagiina kitegeeza waliwo ekkobaane kubanga bakwata amateeka g'eggwanga okugezaako okulaba nga bagazikiriza ntwala omukisa guno okugezaako okutuusa eddoboozi lyange eri abo bonna abalina obuyinza abalina Honorable Mwanga Kivumbi mumukomyewo era bw'aba aliyo nga musubira yazizza omusango ekyo tukirekere kkooti esobole okulaba nga ekisalo tetuyinza kubyemalira byonna ekyokusatu gavumenti yetutegeeze nti oba yeno enkola empya eyazzeewo tekasoyogera ebigambo nze nenyiga nga nsobola okukwata amagye nsobola okujja n'enkukima yonna gy'oli naye ekyo kitegeeza tutuuse ku kiseera ng'eggwanga likkirira wansi nga ffenna tulitunuulidde nsaba amateeka mu ggwanga lyaffe gakole no Honorable Mwanga Kivumbi ateebwe beiro ya buli muntu yenna bw'ateebwa ne wenjogera ekikunyiza olina kunzizaayo akunyonyodde era nga ayogera ku ebyo bannange ensonga mugitegedde bulungi yakwemulugunya engeri Honorable Mwanga Kivumbi gyayisibwamu n'okuba nga ate yateebwa n'addamu n'awambibwa ate abantu ne bavaayo ne batandika okugamba nti kyabadde kimugwana nti ebigambo bye yayogera bwe byali tebisaana awo tovuddewo Jacob Omutuuze agudde mu mbi z'abafuutusoja bya bigambo ebitakoma era naye yaliwo ebigambo yayogedde be bamu ku abo bagamba nti Mwanga Kivumbi mbu ekyamutuukako kyali kimugwana. Jacob Omutuuze oli mugezi nnyo ng'oyogera ku nsonga za simanyi omukazi awooma afaanana bw'ati ng'oli mu kwogera ku nsonga z'ekisenge ensonga z'obufumbo awo amagezi go we gakoma. Mwanga Kivumbi yerabidde nti nasiye Bobi Wine ye Mwanga Kivumbi ne kasita otandika okukubagana entamu yagadde okukunukiriza amagezi naye ate ng'obumpi bwo tebukukkiriza kati gwe bw'ovaayo n'ogamba Abannayuganda nti Mwanga Kivumbi yayagadde okwogera ebintu Kyagulanyi byayina okwogera ng'osobola okuvaayo n'onnyonnyola Abannayuganda lwaki amagye gali maka ga Kyagulanyi okumala emyezi 2 osobola okuvaayo n'onnyonnyola Abannayuganda lwaki Kyagulanyi tali mu ggwanga lye osobola okuvaayo n'onnyonnyola Abannayuganda lwaki Kyagulanyi amala ebbanga eryo lyonna ng'ali mu dduka nga abasajja bamunoonyanga mpiso ye abange ky'ogamba Mwanga Kivumbi ebyamutuusibwako obadde oyagala Kyagulanyi yabavaayo okubyogera ng'ate byatuusibwa ku Mwanga Kivumbi busajja bukulu kwebuza amagezi olabikira ddala ng'omusiru tetwali twakukize tugamba abasiru mulaleke mu basiru era ng'owulikika ng'omugezi ng'oyogera ku nsonga z'obusolo ng'ogera mu nsonga z'okwegatta nga nnyonnyola mukyala awooma simanyi omukazi akola atya bw'afaanana ne kasita oyagadde okukunukkiriza amagezi go bwe gakoma osukkewokko kati ate awo n'oyoleseza ddala obutumbaavu kati nze abadde abuuza abantu bonna abaafiira mu maka ga Mwanga Kivumbi be baatirimbula ye Mwanga Kivumbi agenda kunnyonnyola atya abantu baabwe nga mmwe mugamba nti talina kwogera ku byamutuusibwako
nga mwenna buli avaayo buli omu mpulira avaayo temukondeemi nga kikola kyakoleddwa okubanga yabuziddwawo wabula bw'omu avudde atandise kunenya gwe bakoleddwako ekikolwa gwe babuzizzaayo oba munange tewandiyogedde bw'atayogera ani agenda okwogera olwokwata kinatuuka mu maka ago ovuddeyo ofunta entama musajja bukulu kwebuuza magezi mwenna mukaddiyidde mu busiru jesi lwabumpi nti temulaga nti mukuze ne musajja bukulu kubulwako ntegeera nakukaddiwira mu mbozi za bitagasa mbozi za bijanjalo nakwegatta ne mulema kukwata kubifa mu ggwanga lyammwe kasajja kakulu kwebuuza magezi ovudde otandise okwogera munange Kyagulanyi yabibyogedde nga n'ebyatuuka mu maka ga Kyagulanyi mukazi okutuuka okumwambula mwenna mwasigala mubuutikidde amatama kyemugamba temwabiraba omusajja okutuuka okumunoonya nga abanoonya empiso n'atuuka kubanga adduka buddusi mu ggwanga lye kubikola ebyali bikolebwa bwe banange gundi teyandiyogedde mulemi okukonda eminga kikolwa ekyamukoleddwako nti omusajja yabuziddwawo mulemi kuvayo teyandiyogedde kati ba abantu abafiira mu maka ge nga temuboogerako mubadde mwagala yajja kuvaayo aboogerako atya nga mmwe mugamba munange yandivuddeyo n'asigala nga musirifu musiriwala awo Museveni watutuusizza okubanga mmwe muleka kiso kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi Museveni watutuusizza okubanga omusajja omukulu kakulidde konna kalina n'ekiwalaata kavudde katudde mu bantu kifo ky'okugamba nti ekyokuwamba ebikolebwa ku bannayuganda tebisaanidde kuba bwe bityo avuddeyo anenye yazze okwogera ku edde bimukolebwako ng'ali mu kkomera obusiru obukuli wetuli kakati waliwo akatambi akatrendinze nnyo aka CDF njogera ku Muhoozi Kayini Rugaba yasituka okwogera mu function emu naye mu kusituka munnange Kataagwe enuma y'ekigwo ng'akatambi kalaga kano nga kalaga nti oba oliyawo yali yasomye dda kiki enjogerako nti akantu yali yakataddemu dda naye ono avuddeyo eby'okuba ng'alambulula nti nedda mbu just yaluzinga balance naye ebyo ebigambibwa nti yali anywedde mbu bya bulimba. Vidiyo eno eya CDF nga abadde asituka n'ayagala okugwa trendinze nnyo naye nga Kigere agitrendingisa Kigere be baana ba NUP agamba nti omunywisi manyi ow'omwenge gwe babagamba wuuyo abadde agenda kugwa. Tewali buzibu naye kino kijjukizo nti ono gwe mugamba nti munywi omwenge ku ssaawa eno yabaliisiza ku nsiko ku ssaawa eno yabatuddemu ku ssaawa eno yabatereezezza nti naawe we muli akasirikiro ke muyinako akatono mukayina kubanga mumutya ekyo mukikkirize oba mukigaane. Now nabagambako ebiseera ebyemabegaawo nti omwenge gunywebwa omuntu akyasobola okuguvaako naye bantu bange abalungi enjaga nkiddamu nkibagamba enjaga teva mu musaayi gw'omuntu kikutwalirira ddala emyaka ekitono nnyo ndoza emyaka nga 10 let me exaggerate nga 10 okukuva mu musaayi mugenda kuŋŋajeeni guge tugamba kisoboka nze nkugenda tekisoboka kubanga nze nakoleganako n'abantu abanywa enjaga nkiddamu gwe mulimo gwange ogwasookerera ddala nga nakatuuka mu Bulaaya nakola mu Mental Health Institute omwali abanywi b'enjaga n'abantu abatalina wakusula. So mmanyi kyekitegeeza omuntu okubeera under the influence naye ng'anywa njaga omuntu wammwe gwe muyina era ensonga lwaki nti atuuka katuuta ako n'akola bw'ata amaaso ne gamumyuka n'atandika okwogera bwereere n'atandika okuvuma abantu okuyisaamu abantu amaaso speeches ezo tojja zisanga ewa General Muhoozi CDF tosobola era njagala n'okubannyonnyola once again kuba vidiyo nagikolako naye njagala kugibaddiramu ensonga lwaki asoma speech ng'owammwe omunywi w'enjaga speech ye aleeta ndeete mu mutwe n'abanyumiza ebiboozi byansi n'abanyumiza simanyi nadda ku President Museveni famire ye naye erabira nti agamba abantu nti ayagala bukulembezi manifesto tabangako nayo. Ono omusajja azzenga emirundi egiwera General Muhoozi ng'awa speech ye ffenna ne tugamba nti yes ayogera mpola
ng'ali humble, ali composed, straight to the point. Yes, asoma speech ye. Abakulembeze bonna bwe batyo bwe bakola. Tojja n'obeera excited kubanga olabye kamera, kubanga olaba abantu bangi, kubanga bakkubira engalo, n'otandika okwogera bwereere. Ono nkiddayo nkikkaatiza nti ne bwagwa mu ttosi ne yeevulungula, n'agwa ekiga amagulu ne gagenda waggulu. Ku ssaawa eno y'abaliisiza ku nsiko. Ate bamuteekwate bulungi ne mukkiriza mangu, essaawa yonna yandibanga yagenda okubakulembera. Kigere, are we together? Video eno mweyongere ddala okugitrendingisa, naye kira kyenjagala mutegeere. Omusajja ono omulaba n'ebintu ebimu abyekoza bwekoza just. So talk while he walks and walks. Kigera nakategera yogera nga Jeno Muhoozi bw'akola era bw'atambula mu maaso. Nze mbabuuza, mwalagawa watuufu? Cheers, I'm out. Nze Generations eyabagoba ku internet. Bye. Webale kubanga wekomidde ku NCK TV, ate weerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde buteriva mawulire jja kubanga tugakuwera, jja kubanga tugakutuusaako na woli wonna bw'osinzidde, tuula butuuzi, kalira nywera buli kyetaaga okubanga omanya, tujja kubanga tukituusaako mu bujjuvu bwako. Sigala naffe, tovaawo.